abazadde twongera okubakubiriza okuteeka nnyo essira ku nkuza y'abaana. Ensangi zino ebintu bingi bye tulaba n'oyagala okwebuuza nti omuntu ono aliko abazadde, naye nno ng'oluusi abazadde gye bali. Era ekyo kintwala ne ku nsonga ey'okusiiwuuka empisa ensangi zino. Mu Buganda tetwavumanga. Okuvuma, Omuganda agamba nti leka kuwemukira bunyolo ng'atalikola ki, ng'atalidda wa Buganda. Twabadde ffe mu lukiiko olw'ekyalo ne tuyisa ekiteeso nti omuntu yenna avaayo n'avuma mu lwatu oba katambi, omuntu oyo agenda kuyitibwanga mu lukiiko lw'erosi. Kubanga bwe mbeera ku kyalo, omuvubuka nninaanyi n'akola akatambi ng'avuma roodi meeya n'ensirika, mbanga awagira ki? Ezo tezabanga mpisa zaffe mu Buganda. N'olwekyo olukiiko ddo lujja kusalangawo nti ono ku kyalo akole ki? Agobebwe. Bannaye mu Buganda tuteekeddwa okunyweza ensonga y'empisa. Abaana oli avaayo n'avuma, omukulembeze yenna nzifaayo kumutendera ki? N'ekigambo ky'okuvuma eyo si neeyisa yaffe. N'olwekyo ffe ewaffe twakoze eki? Twakinywezezza. Obanga mugoba eribbi ku kyalo, ate lino erivuma ne liwemula, yo lwaki lisigalako? Ng'ate abaana bato abo bakola ki? Weebali. N'olwekyo bannaayi, mbasaba ffenna ffenna gye tubeera, kubanga abantu tubamanya, n'omanya nti gundi wuuyo, oyo ye gundi abeera wali. Nga nkulinaana ggwe avoola abakulembeze, nga nkulinaana. Ffe waffe bwe twasazeewo nti mwasazeewo bubi. N'osanga oli ng'alumba Spice Diana n'akola akatambi n'avuma nga nninaanye, ekyo tekijja kusoboka. N'olwekyo bwe tutavaayo bwe tutyo, abaana bali tugenda bakuza tutya? Nga bakimanyi nti okuvuma kyajjenjeero, gwe vuma nga bw'olabye. Ng'ate batuyigiriza okuwa ekitiibwa abantu abakulu. Naye gwe ne bakulaba ssebo ogenda otambula oniigiina ng'ovuma, saabavumi. Oli n'akola n'akatambi ng'avuma, ne mwongera nayo. Mulimu nno ssebo abateerako n'amateeka sheyalinga. Asheyalinga ebivumo, asheyalinga, tambuza vidiyo, tambuza ey'okuvuma mu Buganda. Nga Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo nga tuvuma bwe tutyo, nga Kiyimba njogera Luganda, ng'otambuza vidiyo, tambuza vidiyo, sheyalinga. Osheyalinga ky'okuvuma. Ffe waffe ebyo twabigobye. Vuma n'ekyalo ng'okisiibula. Ogenderako n'ebbaluwa nti basaba ebbaluwa y'erosi. Ti oyo tumugobye ku kyalo, muvumi. Kati tulabe ekyalo ekinaakusinza. Tunyiigeku. Tutandika okuvoola abakulembeze. Oba omuntu tokkaanya naye, okuvuma si ly'eddagala. Okuvuma si ki? Si ly'eddagala. Tuleme kusiiwuuka mpisa kutuuka ku sseeri. Affe ku kyalo twasazeewo, vuma ekyalo kisiibule. Noonya ewalala abo abasenze abaki. Bwe tutabaatuukirize, gy'emize egigenda gikola ki? Egigenda gikula. N'olwekyo ensonga eyo nkulu nnyo, okulaba nti tugyenyikiza abantu ne bamanya nti bannaye naffe tunyiigako. Abantu bamanye nti naffe tunyiigako. Tusobola genda ng'ovoola abakulembeze, ng'ovoola abantu abakulu. Abamu ne mutuuka ne kussa
eriteekamu Ssaabasajja Kabaka, era ne tusigala nga gwe tukyakubuuza. Nedda bannaayi, okumanyira tekukutuuza mu nsanafu. Bwe twasazeewo